Omuyimbi King Saha yeekoze munnange ate ebintu wabadde munnange ate mu lihasozi bw'akozeemu bw'ati nti nno musajja ki akola bw'atyo so byengenda okubeera nga nkutuusaako kamiliyoni ju wali maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako so nga ate Fiki Gaza munnange ate akubidde King Saha drop byonna maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi video jimpeere like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ntandise munnange ate omuyimbi King Saha simanyi nti oba munnange alisonyiwa munnange ate omuyimbi Bebe Cool era ng'ekibadde munnange ate mu lihaso zibadde zisaanikidde munnange ate akati okusinziira mu katambi kano kavuddeyoko n'apositinga wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok ategeezezza n'agamba nti no nti ani akola bw'atyo nga bw'ogezaako okulaba engeri gy'abadde agoyingamu munnange ate crazy. Sagala kupapa sagala muntu apapa njagala gwe okube vampu gwe njagala okube ngoma ojjukira okubira munene sumulula mpulire. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako bannange King Saha taggwaayo bw'atyo bw'abadde munnange ate ali mu kakasa so nga ate kamiliyoni munnange ate ju esaidi eno. King Saha talina buzibu ku Dr. Jose Kamiliyoni era agambye n'akayimba ka Dr. Jose Kamiliyoni akapya bwe bakakuba abuuka n'azina n'asanyuka anti waliwo abateekawo ebigambo gamba awo omusajja abagambye akayimba akapya kano bwe bakakuba asanyuka ke bayita yeffe. Kakati mwenna nga 14 mujje ekivulu kiri ku Kololo airstrip ne dokita waabaawo asobola okujja n'akola ki n'atuwaamu kati mwenna atanafuna tiketi eduuka misinde ofune tiketi tewali lutalo wakati wa King Saha ne Dr. Jose Kamiliyoni. Oli King Saha yasookera wa dokita onaamulaba nga mwana we tewali lutalo wano mwenna nga 14 mujje tuli ku Kololo airstrip. King Saha agamba nti no akayimba ka Dr. Jose Kamiliyoni munnange ate akapya. That was yesterday to watch you get the lady that kakati nno ke kamukolera by the way title nno njerabidde bannange nvudde mu mutwe. Ky'oba omanya oluyimba lwa Dr. Jose Kamiliyoni munnange ate olupya lwe yakoze ne Jeff Chiwa lufuuse munnange ate ensonga so nga nkwongeddeyoko Fiki Gaza ayogeza munnange ate abantu obwama avuddeyo n'akubira mwana mwenzi munnange ate King Saha drop n'akakasa ekigenda okubeera munnange ate ekkololo. Yo Keto Youth tugenda tuwagire King Saha nga 14 kyegedde temusuula gaadi musajja wamwe kabaka with their soul 14 let's support one king temuzole abadogo temufuguma yo Keto Youth tugenda tuwagire King Saha nga 14 kyegedde temusuula gaadi musajja wamwe kabaka with their soul 14 let's support one king temuzole abadogo temufuguma nga nkuzizzaako emabega Fiki Gaza I think ndowooza embeera munnange ate yaggwaawo kubanga twalabako ku wali Fiki Gaza yavaayoko n'awandulira munnange ate King Saha byagenda nnyo munnange ate viral okwetoolola so I think ndowooza embeera munnange ate yatereera iye munnange ate ne King Saha so obutasiba munnange ate update yonna making sure nti no video ogirayikinga kosa ate n'okusubscribinga ebisigadde just bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasita obeera ng'osubscribinze.